nza mutawana wa Mama Hussein bile bintu ati katumuda ngati nsoka nengenda yoko wagulu nemane zikamuke no wansi bana bampita Viper ranking omusawozi wa Redeem Kazita engoma yaman uzeno atogere ku copyright Viper anti basically badde yegeza abantu obwama ogitegero otya bwobo tunudde wansoba nejo wanga ne bajosula olaba esokujja abayimbi bafe Uganda mu bwavu ekyo kijja twala emyaka ndowooza n'ebisiibwe kisooka bintu bingi ebitana bakutereezebwa copyright ntine bwenabezze ng'ebintu ebimu tebinaba kukolebwako naddala wona tunulweyo ku side ya UPRS collectinga ssente nezigabira abayimbi tenaba nakukola system like ekyo kyokka kyokka bwe kibanga tekinaba kubaawo like kikulaga ntukyali mabega tho kirungi okuba nga copyright yakoze eki yayisidwa n'okuyisibwa simanyi so kati kyekyo like kijja twala ebbanga ddene tho kirungi nnyo it's a win for the artist naye like kijja twala ebbanga ddene kyali ku baby steps tandika butandisi bintu bingi nnyo kuvira ddala ku bukulembeze okuteekawo like ebintu abayimbi bayinza okuganyulwamu nkugambe ntya ebintu ebisinga abakulu ate kati naffe balina otunoonyako tubeko bye tubatangazaamu nabo balina bye batamanyi awo nyini oli muyimbi omuntu wakubuuza what is copyright omuddamu ekyo what is copyright nze nsuubira copyright kulaga bwannannyini ku kiyiiye kyo. It's not all about music yekka, waliwo obutabo, waliwo firimu like ebintu ebyenjawulo. Yes, kulaga bwannannyini though like ate waliwo nze kyemmanyi president yakinyonyera negamba oba nze atategeera neighboring rights zali zinzise ebyaddala nagamba naddayo okoowo nengenda ku Google nengamba oba nze mbadde sikola ki oba nze mbadde manyi ekitali kituufu angena olaba nga era still nagale balina otuloonyako naffe ssebo omuntu bwakubuuza what is copyright and neighboring rights omuddamu neighboring rights olaba mbadde nkubye n'embogo neighboring rights like copyright copyright like kiraga bwannannyini tugeze kati nga writer yabeera n'obwannannyini ku luyimba. Neighboring rights ze zino nze omuyimbi aluperforminze like okuluyimba mu studio then ne producer like ze ziribanga neighboring rights abali part of nenga like just nkwa example osakachi size toloddewo ze sensi kali kanzise si kitegeeza omuna Kenya tali neighboring rights neighboring country si rights yeah okay Viper UPRS mu nsonga zaayo nga tugikubamu ebituli olofunye eyo n'ekikumi ya $5 ate nze na registeringa nadda ne bagamba tukome busimanyi tutereezemu n'enzira era n'entereeza naye era sifunanga ya $1 era abakulu lwentero basangana ddala ku shows bemanyi abali okugundi mbagamba mwana njagala kukola ki nabi njagala okubabuuzaako juzi wakokani yoyo yampa business card nangamba munoonyeeko so very soon ngenda munoonyako kuba ekisooka mbadde sikyareleasinga music bulungi though next Friday ngenda kuba nsuulawo oluyimba so guno omwaka gugenda beera gwakaliro era ndi wakubateeka kaka enda bateekako mu bigambo byayo yagamba omwaka basoloza $7,000,000 and above ntono balimba ntono nyonyo balimba kifaananyi ki kyemubatwalira mu bano sibabbi kusaidia mu UPRS teberangako njerufu eri industry yadde nakati nikubirira kubasooka paka leero okujjako nga bagitereza ate si nebanga bagiterezezza ane system egenda okugabira abayimbi ssente tetereezeddwa kitegeeza ssente ziba ziragawa okategedde yes natumaliriza one of the amendments eziri mu bill eneeretebwa eri yet to be signed kwe nti radio stations ne TV stations you artists you want to be paid per play
Can it work in Uganda? Paple kizibu though nze ndowooza nti abantu kyandibadde kiteekebwawo nti radio esasule ssente bwe ziti, TV esasule bwe ssente bwe ziti omwaka annually like kibeere bwe kityo. Naye ogamba paple ng'ogenda bagamba ssente mmeka shiringi emu kwakati fe abayimbi abamu limala ngisobola okuba emirundi 5 olunaku oba 10 oba 10 kati omuntu ng'ogenda mugamba otya nti njagala 5 buli sikitegeera ekyo kyo. So kitegeeza mu bufunze ne amendment gye bakoze ogirabamu ebitone. Of course kati nja kugamba abantu ebintu ebimu banga abantu basazeewo nga balala abamu tebaliiwo. Of course wajja kubeerawo ebita byo batokkiriziganya nabyo. What advice do you have to the committee, Jolaba, so that we can have a proper industry? The committee balina gye bavugamu ekintu kyabwe. Nze njagala mwalimu kukaloba nakyemalira. Though like tetulina kyakola be bakulu baffe be baliwo n'ebintu ebirala nsuubira bandizemu ne babyekenneenya nga tebana bakukola tebana bakusayininga tteeka. As we conclude, Viper wagambye nti ogenda kubanga releasinga music at this very time. Kiki ekibadde kikutte okubanga to releasinga music at this very time? Ekituufu ekiriwo akaseera akatuufu we kalituuka ndibanyumiza story yange. Tegeza waliwo bye tutamanyi. Yes. Ndibanyumiza ebyaliwo 2025 mu kaseera akatuufu naye right now nkyali mu hearing process. Oli mu old management oba new management? Nkyali mu hold management. Manager nga tamumanyi oyo. Okay, kubanza omanya nti ohearing obanga alinga ava mu management yesemba obanga olina gyoddamu. No, like abintu bingi nnyo solo obanga oli mu management yemu naye nga wena embeera gye watuukako. So just njagala gamba abantu abali eyo ebintu byemulaba ku internet ebisinga tebibeera bituufu. Tubaterayo mu video nga tusimayiringa naye nga akaliro kangi nnyo emabega. So mwana temukkiriza mu internet nekyala temufekinga life mwana mubeereyo nga muli real. Obulamu si bwangu tolivinga bulamu bwakwekaluubiriza gwe kennyini ng'omuntu. Nze kyenyinza obbagamba akaseera katuufu kalituuka ndibanyumiza story yange. Next week Friday nga 3 enakuba droppinga tune empya. Just mbere ubezi ready nina music mungi nnyo guno omwaka. Last year yali dead year. Yeah man. Thank you. So VIP concert omwaka guno eno gwe nyini nga teguna bakuggwako. Soke tuhiringa ebyo ebiwundu tuyitungeko. Abekireka tebali VIP. Like sigama nti yali VIP. Of course mwali mu VIP bonna abantu abajja kulo lunaku lwenkyasinza okusanyuka mu music industry ne mu bulamu bwange. Because ekisooka nali sisuubira abantu bwe batyo kujja kola lunaku nange najja ku stage nasooka nembeera shocked. Nali ngetinga emotional nengamba naye bano abantu baze bayimbira kamba kuba endongo. So nenda kola VIP concert ekigenda ogifula VIP ntegenda kubeera indo nekyala egenda kubeera ng'enteekateeka ya njawulo okusinga ku yaaluli eri. Ndi wano olunaku olwaleero ate nga ndi musanyufu nnyo nti wano wenkulidde amasomero galinga g'abaloodi ffe tetawagasobola naye leero nzize wano eno nga tebe balina okukwata mu nsawo bakole ki banteekeko nziye mbakole ki mbasanyuseemuuko mwana. Viper oba tunuulidde concerts nga bwe zibeerawo emyaka n'emyaka tulaba mbu guno omwaka concerts zammwe ng'abayimbi business wise ziri down. Of course nja kugamba endongo ekituufu nayo ntono. Endongo esobola oleeta abantu mu concert right now ntono. Nsuubira like kiva ku ekyo. Oli mwagizi wa firimu? Of course nze musajja mulabi wa firimu nnyo. Internet yakutte omuliro mu weekend yonna. Yes ebo. Era aboogezi ba firimu beyisaamu enjala anaasingamu. Oli ttiimu ki? Nze ndi ttiimu VJ Junior. Firimu newe befulumye abalala bonna ne bagyogerera nga Junior tanagyogerera sigiraba. Tetukategedde bangisebo. VJ Junior bw'aba tanaba kwogerera firimu abalala bonna ne bagyogerera sigiraba. Ninda paka Junior wakola ki bwagikola. Junior alabika asoma firimu soka nagisoma nagiwa obudde na kigambo ku kigambo ate bwekituuka ku sci-fi bwekituuka ku firimu ezo ezetago abalala bafuula babigerezo abalala balungi balina balungi we
balina we bali abalungi ajja kulaba nina ebifo byembadde ntera okugenda mu jasangayo nti ate eno ICP gwe bakola ki gwe basinga otegeera nti ate eno toleetayo omulala nga jingo wali oba kitegeera naye nze ŋŋanzi siina vijje gwenza gerageranya ku junior bali balina akaseera kaabwe kana akaseera ka junior ate akaluddeko yaman